Zoom Studios 256. Wanje naye nno munangolozana esinda nakanywa amazzi sijja kulimba emirembe sirina mwanyinaze awo nno omuliro ogubadde gwokya ku mutima gwange kale mpulira eryanda eribadde lyokya ku mutima gwange kakati liwewedde. Kati nga we liwewedde njagala byonna ebibaddewo obyerabire otambuze obulamu bwo ng'omusajja, otambule ng'omusajja bw'alina otambula, ogume banaamaanyi era naaguma sina kyakkola. Guma baba tokola ensobi. Kubanga wengambira nti naaguma ate munaye bw'ofiira osula ku malaavu sina kyakkola. Kubanga kakati mpulira obulamu ninga ali mu nsi endala, seetegeera kwegamba bwe liba kkubo nti ogerageranya na mmotoka mbadde navudde dda ku kkubo nga nawabye dda. Kwega ndi mu kuwaba kwennyini sikyali ku kkubo. Kwegamba ate kino kyonkoze kwegamba ninga omuntu kweganga emmotoka gyoletedde breakdown, kwegamba breakdown n'egisika n'egijja ku kkubo n'egijja eri mu kikonko. Okitegeera kye ngamba? Kwegamba breakdown n'egijja mu kikonko gyegudde n'egizza ku kkubo, naye ate ng'ekyalina omulimu ogw'okugyongerayo paka mu galagi. Ekyo nno kyonkoze. Naye baaba ebigambo byenkugambye bitwale. Nja kubitwala. Baaba mu abaana abalenzi muddira abaana abawala ne mubanyuma ne babagamba ebigambo byabwe ne mubirekaawo. Naye guma. Era naguma. Guma beera musajja. Era kakati kye ngenda okukola kangende mpumule noonye engeri gye ntandika obulamu obulala. Ennaku ziraba muzaale bagamba munaku kaama era ndiza yekka. Nansamba ono. Wanji tata. Jangu. Wanji tata. Mwana wange Nansamba. Wanji tata. Njagala obulamu bw'obaddemu eri ow'akafeero bwerabire.
simanya ate Kafeero taata simanye Kafeero yeddira nkima Kafeero n'enkima ze byerabire bijje mu bulamu bwo. Tenga lwaki taata? Lwaki mba mbeerabira ng'ate gye nkulidde? Anti olina kubeerabira lwa nsonga nti kati bo bankima. Ffe ate tweddira ki? Ngabi. Kakati gwe engabi ab'enkima obaagaza ki? Leka babeere eri n'enkima zaabwe beenoonye nga b'enkima babeere eyo ate ffe omanye nti gwe obeera eno n'ab'engabi. Wafunye abantu bo ab'engabi nga nze akulembedde. Owulira? Famire yaffe ab'engabi tuli bangi, ekika kyaffe tuli bangi. Era bona ngenda bakulaga obamanye. Kati ab'enkima obaagaza ki? Bave ku buvaabo tumanye nti kati oli ku bintu bipya. Naye kati nasobola nti okubeerabira nga be bankuzizza. Si kizibu kyangu nnyo gwokkiriza bukkiriza mutima gwo nti nze kitaawo omutuufu. Oli Kafeero yabadde mukuza nga talina byakukola. Kwetumikiriza butaba na mirimu gya kukola neyetumikiriza mbu akukuza. Atandika okuza abaana abatali babe kubanga talina mirimu. Owulira? So olwokuba yakukuza ekyo tikimufuula kuba nti ye kitaawo. Manya nti buli kimu kyakyuse bwe kuba nti kubadde kusoma kitabo kati chapter eyaba Kafeero wajibikudde n'obikkula n'obikka kati n'ogenda ku chapter endala ey'ab'engabi. Ate mwana wange lwokuba gwe tonnakiraba bonna akkiriza mu mutima gw'omuli nti kati gwe oli wa ngabi. Mwana wange ogenda kiraba nga wagudde bugwe mu bintu wano wanyuma. Kyova olaba buli kimu kati kipya amanya gakyuse eri bali bakuyita na Kafeero kati olyani kati gwe Nansamba. Olaba enkyukakyuka eyo? Okiraba? Njiraba taata. Ennyumba eri gy'obadde osulamu wagivuddemu kati oli mu nju ndala. Nkakasa bukakasa nti n'emmere kati gy'oli ennaku zowakamala wano eteekwa kuba nga omutindo gwayo gusingako ku gweri. Ekyo kyo nkimanyi seetaga nakikubuuza. Si bwe kiri? Kakati lwaki gwe tolaba nti kati ate ne wasinga eri? So emikwano gyonna gy'obadde oyine gyonna gyerabire goba funa emipya. Weeyagalire wano weetaaye weeyabye wano wammwe teri agenda kukwata ku mukono. Owulira mwana wange? Njagala nkulabe ng'oli musanyufu nga weeyagala oli wammwe. Owulira? Njagala owulire nga ddala owulidde. Ebintu bino sagala ate kubiddamu lunaku lwokulaba ate nga oli awo weekubagiza okiraba. Tuli fena ntegerekese bulungi? Kitegedde taata. Weebale jja kuba mwana mulungi. Kakati kyoba okola? Gendako wali mu ka trading center ke Kyamanyoli ogamba oli omuwala ateeke ku simu yange omutwalo gumu kwa airtime. Enamba agimanyi. Gwe mugambe bugambi taata Matova gambye musindikireyo omutwalo gwa airtime. Kuno bamanye kuliko atamanya kuno. Yangu wayo. Mwana wange Mpanga. Wanji? Kiki? Okuva maama olwo yakuleeta wano wenna weekubagiza olimu ennyamivu kiki ky'otaayagala wano? Mbuulira. Yinza obulamu bwange bwonna bukyankalamu era bwakyankalana. Kiki? Weetikimbigire ebyange. Ebbanga lyonna lye mmaze ku nsi ndimaze ku kyalo kya Manyoli. Nga nkimanyi bulungi nti mwami Matovu ye taata wange omutuufu. Ne maama avudde eri n'aŋŋamba nti mwana wange wano woli si wammwe. Jangu nkutwale ewammwe n'andeeta wano. Nakundaga nti gwe kitange. Neebuuza ebbanga lyonna lye mmaze ku kyalo kya Manyoli emyaka 21. Lwaki saawa zino bwakundagira? Ye lwaki saawa zino bw'ovaayo naye n'okakasa nti gwe taata wange? Nkulidde eri ku kika ekikyamu tuwafa naye okunnyonya kundaga nti gwe taata wange. Ne saawa zino ondaga nti ofaayo nnyo era kati ondaga nti gwe taata kati obulamu bwange bwonna bwakyankalanye. Mwana wange byonna by'oyogera bituufu naye si mutawaana gwange
omutawaana maama wo twafuna obutakkaanya ne twawukana ng'ayina olubuto n'adduka n'agenda okuva olwo ne yeekwekera ddala era ne wayita ebbanga ddene nnyo nga simulaba nagenda okumulaba nga yamala dde okuzaala ne mwegayirira amndeetera omwana wange waakiri mulabeko n'agaana naye nkola buli ekyali mu busobozi bwange okulaba nti ndaba ku mwana wange ne ntuuka n'okugenda mu b'amateeka ab'amateeka ne bakola buli ekisoboka maama we yagaana okutuusa lwe bampa amagezi bennyini ne baŋŋamba owaayi kasita omwana gw'onoonya mulenzi omwana bw'anaakula ajja kwereeta yekka era kituukiridde mbadde ndi wano nga maama waakuleese ng'oli musajja mukulu bw'otyo ti omwana wo wuuyo era nange ago ge maaso gange agasoose okulabako naye kati nze saagala weeraliikirire wano wooli we watuufu oli mikono mituufu oli mu kifo ekituufu weeyabye nkakasa ntya nti maama era tagenda mala aveeri nzije wano era agendanga baawalala. Mwana wange nze ndi muntu mukulu olaba omutwe guno byenjogera gwe kati twala byange era emyaka 21 gy'omaze nga sikuliisa sikwambaza sikujjanjaba sikuweeredde ku sukulu fees naye nange mbadde nnyina byenkola era mu kiseera kitono nnyo okuva kati nange ngenda kulambuza olabe byenkutegekedde ebbanga lyemmaze emyaka gyonna nga siri naawe nange mbadde nkimanyi nti nno omwana wange gyali era tebaŋŋambye bugaye nti nno oyo mwana wo mbadde nkimanyi nti omukyalo oyo alina omwana wange saagala weeraliikirire gwe kakkana beera mugumu oli mu mikono emituufu eri yekomererayo awo neno eno nayo yaffe zonna zirimu bapangisa n'eri wansi eri kuliko emizigo gy'amaduuka eri gyo giba gya ssente nnyingi okuba zino zo baba basula mu busozi kati eri ey'amaduuka ye ate ssente ziba ndala. Ennyumba ozirabye eri eno era akayinja kali awo okiwulidde munnange naye zonna zirimu bapangisa mbadde nsoloozamu busolooza nsimbi naye kati mwana wange bw'obozze ate nze mba nkyazaagazaaki kati nze nzikukwasizza era abapangisa abalimu oyina bakwata bulungi naye akutaataaganya oli waddemba okumugoba kubanga kyetwagala ssente tetwazimba nnyumba kubeera awo ate kutawaanya ojja ng'olaba akuwadde ng'olaba atakuwadde bw'olaba akusumbuwa ng'oyo omuganga avaako ng'oteeka mwana asobola okusasula okiwulidde munnange ng'okwata bulungi ssente waliwo n'endala ziri mmanga eri wansi era nayo nja kukutwalayo nazo ozikola eki ozirabe empozi ne katakisi wabaddewo katakisi kange ukavaawo ewaffaawo ne katwala abantu mu kibuga era nabo nja bakulaga ssente bazireetengawwo kubanze kati munnaaye wentuuse nyina nteekateeka kuddayo waffe essinga okukijja kwetuulira kuliko olusuku lwange lunene tetuli bubi era bw'oba ofunye ku kasente bwoga nti muzeeyika mutwalire kasukaali naye sente olina zikwata bulungi mwana wange otegeke eryo ettaffaali nange lyenkoze eki lyensobodde okuteekawo naawe ate oyongerezeeko ye muntu akulaakulana kuba ekiseera okiraba kisembeddeyo otuuse okufuna omukyala kakati olina kubeera ng'oteeseteese n'oba ofuna omwana w'abandi ate aleme kukola ki kutuukira mu mbeera mbi naye nga tetuli mu mbeera mbi teweeraliikirira olinawo ky'obuuza bintu byaffe tebiriiko agamba n'abalala abaali kutaataaganyiza buli omu namuwa ebibye bino bulijjo birinze